Mbalamusiza nate era mwebale okwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Olwaleero tugenda kuyita mu lunyiriri lwa wiiki. Olunyiriri lwa wiiki eno lugenda kuva mu kitabo ky'Abaruumi essula ya 10 olunyiriri lwa 17. Lugamba bwe luti: N'olwekyo okukkiriza kujja olw'okuwulira ekigambo kya Kristo. N'olwekyo okukkiriza kujja olw'okuwulira ekigambo kya Kristo. Omuntu anaasookanga kuwulira njiri n'alyoka akkiriza ekyo kyawulidde. Tosobola kukkiriza kintu ky'otawulidde, ky'otawulirangako, ky'otamanyi nako yadde. So olunyiriri luno lutusomesa ebintu oboolyawo bya mirundi ng'ebiri oba okusukkawo. Ekisooka, kya mugaso nnyo okubuulira ekigambo kya Kristo. Bw'oba ng'omanyi enjiri, ng'okimanyi waliwo atagimanyi, naye ng'omumanyi mukwano gwo, kikakatako okumubuulira. Okumubuulira nti Mukama waffe Yesu Kristo yajja ku nsi eno, Katonda yasindika omwana we omu Yesu Kristo n'ajja ku nsi eno, n'abeerawo obulamu obutuukiridde, ne yeewaayo n'afa ku musaalaba, n'aziikibwa era n'azuukira ku lunaku olwokusatu, nti buli amukkiririzaamu alifuna obulamu obutaggwaawo. Eyo y'enjiri. Era buli muntu ali ku nsi mwonoonyi, era ali ku lugendo lwe mu Geyeena, ali ku lugendo olugenda mu Geyeena. Wabula olugendo olwo asobola okukyusa n'adda ate mu ggulu, naye adda atya? Nga yeenenyeza ebibi bye, n'akkiriza mu mwana wa Katonda Yesu Kristo. Mu kuyita mu mwana wa Katonda Yesu Kristo bw'asobola okudda eri Mukama. Eyo y'enjiri. Kati ekigambo ekyo kye kigambo kye boogerako wano, nti n'olwekyo okukkiriza kujja olw'okuwulira ekigambo kya Kristo. Nti mukwano gwo yenna bw'oba omugambye ebigambo ebyo, waliwo akakisa nti ayinza obbikkiriza n'alokolebwa. Waliwo n'akakisa nti ayinza obutabikkiriza, naye tosobola kumanya oba tajja bbikkiriza oba anaabikkiriza nga tomugambye. So n'olw'ensonga eyo tuyina okutegeeza abo abali mu bulamu bwaffe, ffe abamanyi ekigambo, tulina okutegeeza abo abaleeteddwa Mukama mu bulamu bwaffe ekigambo kya Kristo. Ensonga ey'okubiri yaffe ku lwaffe ng'abakkiriza, nti naffe engeri gye tuli abantu tulina okwerabira. So n'olw'ensonga eyo naffe tulina okwejjukizanga oba okwejjukanyanga ekigambo kya Kristo, nti Yesu yatufiirira. Waliwo ebikeme bijja mu nsi mu bulamu bw'omuntu, naye bw'obanga buli kaseera wejjukanya oba wejjukiza omulimu Yesu Kristo gwe yakola okusasulira ebibi byo n'okununula okuzza eri Mukama waffe Kitaffe omutonzi w'ensi eno, nti kyamutwalira okufa n'okubonaabona gw'osobole okudda eri Katonda. Weekuba mutima n'ogamba ekyo sijja kikola, kubanga tekijja kusanyusa Mukama wange ali mu ggulu. So olwo lwe lunyiriri lwaffe olwaleero. Bw'obanga olina ky'obuuza kyonna kiteeke mu comment section. Era sharinga video zino zituke ku bantu bangi, kuba buno obubaka bulungi naawe bukusanyusa n'omuntu omulala busobola okumuyamba. So tweyongera okusharinga omukutu guno. Buli wiiki, buli lwa Monday nja kubanga nteekayo olunyiriri lwa wiiki, tubeeko kye tuyiga mu bumpimpi okuva mu kigambo kya Katonda. Mukama abankuumire, tunalabagane ate mu kavidiyo akanaddako. Mbaagala nnyo. Mweraba.